Fireworks anyose munange B2C ebikoze byonna ate wali munange era nga Kasuku munange ate yekoze obusolosolo mu kwanjula munange ng'ayanjula ate mukyala we wali wonna kakati ngenda kubeera nga munange nga nkutandisa ate wali na information munange etambudde ennyo akatambi aka tradings ennyo nga kalaga munange ate wali Kasuku nga ali mu kwanjula era nga bolaba munange akatambi ako nga abadde abyekola bitya yekoze obusolosolo muganda wange gwe alaba Jaminatugi omukulu Kasuku era nga bolaba akatambyako koshate n'ebifaananyi ebitwedize ennyo eby'omwana mulenzi ate wali Kasuku kakati esaidiyo nga nvuddeyo munnanga ate ku katambi aka katwedize ennyo kosa n'ebifaananyi eby'omukulu Kasuku ngenda munnanga ate kubeera nga nkulaga fireworks engeri gy'annyoseemuko wali munnange B2C nga ebaddeko ku mukolo ogumu bakira obwedda nga wali performinga munange ate ennyimba zaabwe ate wali ezakabi wali okamala bafaanizi munange nga ate zibanyumira ate wali okuzaama ngenda kubeera nga nkuwako katambi kano making sure ati no osubscribinga wobeera nga tonaba naye nga bwekityo munange ate bwekitambudde ngenda kubeera nga ate nga nkomawo ate nezi update endala bwekiti